ne Mwami Nalukoola nga bali mu kafubo banyumya yabadde akwata akatambi babadde bamulaba Nalukoola yali wa DP ne Mwami Mpuuga era Nalukoola mweni UP haze mwaka guno nga memba mweni UP Nalukoola tabangako na lutalo n'Empuuga hapana ate Nalukoola yabadde mubaka wa parliament omupya nga buli muntu amuyozaayoza embeera Nalukoola gye yayisemu okufuuka omubaka wa parliament ne obanga gwe Museveni ensonyi zikwata n'omuyozaayoza tuteekwa okuyamba Bobi Wine n'ava mu kiri kyagamba nti nina obuzibu nina emikono ebiri Nakyemalya n'alibadde mu kuba n'emikono emeka wamulabe bwe yakutte pressure ups ensanvu n'emikono ebiri bangi bagezezzaako kola challenge yabalemye abaana bali ku challenge Jaramozi yakuba 10 yazikuba ddi nga saaziraba yawandika ku Twitter nti 10 yakikuba wali twazitulage si byaka nange nja kuwandika ku Twitter nakola 12 bwe bakusanga eri nga gwe kazi we Bashiri Mbaziira oyo kuba mwana yangambye jjo abantu basali ensawo tulina ekizibu ekawempe nti ye yasooka otukulembera wano nti ye yali munyagwa nga musajja w'ekitagwenda n'atusala ensawo nti ye kazi we Bashiri Mbaziira n'apangisa akazigo mu bwayise siringa yava Makindye bamulonda 14 16 n'apaakinga ebintu bye n'addayo Makindye naye nga kituufu kakati ku ssaawa eno Chairman Nyanzi naye avudde gyavudde azze wano ate nga mazima ne waffe waliwo abantu kikonze wali tweyanzizza nnyo tweyanzeege kwemboozi mu UG kwe tuli nze Geoffrey Mayanja essaawa zino nzize ndi wano ne kanso tutudde entende tutuuse kubanga tuwayemuko ku mboozi twasemba okulabagana yali wiiki eyi yayita ne kanso Sewanda G essaawa zino nga bw'omulaba yakava mu kiraasi gy'avudde n'angamba nti Geoffrey kanze tuwayemuko wadde obuko walina bungi nnyo naye agaye nti akanze tuwayemuko kubanga tetuteekeddwa na kusuulirira nsonga za ggwanga so ensonga lwaki tutudde wano tubeeko ne bye twogera era yeeyamadda n'angamba nti Geoffrey newankubadde sinaba kugira n'ebintu ebisumamu mu nsonga z'amateeka wali nnyo okubanga nnuŋŋamya era n'agamba nti ajja kubeera nawo nnyo neyeeyama okubeera kanso wange naye simanyi sente gye naazijja kubanga baŋŋamba ssebo mukolera ssente empitirivu nnyo ffe tukolera bwereere ebyaffe biba byakusasula naye werabidde bajjukiza nti ku lunaku luli twali tuyombera akajoozi ke wali oyambadde wayita akalemoni green naye olwaleero nkuleetedde akantu akalemoni green okambalire ddala nindabira kyekimu akaseremoni green bwafaanana kano leero nze nkamuleetedde lemon green alabe lemon green bwafaanana kuba yali yamfera nti ayambadde olutalo lwali ku t-shirt lwalukirako olwali ku Njove Kavumba weewaawo kanso bitambula bitya tugezaako embeera si nnyangu naye nga bw'omanyi ntugenda mu campaign waliwo abeesomye okutusuuza omugaati bangi ate era naddala ffe abazibu ennyo Nakyemalira atweraliikirira kubanga mwe musomye amateeka mwe mumuli obubi tumaze ebbanga nga tumukolokota kati ate amateeka tugasomye ate n'ebigenda mu maaso mu parliament tubitegeera ate nga yejjukira ayagala beebafu nga bajja kugolokoka bawanike emikono bagambe nti ayi balonda yeyeka Nakyemalira kati we bagenda kutuyisiza etteeka military court martial eddemu okuwozesa basivilian olunaku lwaleero lutandika no Dr. Kizza Besigye omulamuzi amummye okweyimirirwa naye mu ngeri ey'amancola ey'ekisiru ennyo bw'oba wafiirwa abantu bo nga lwana ne mu lutalo lwayita gavumenti ya Mwami Museveni eno toyinza butakaaba kubanga agambye nti ebisaanyizo byonna Kizza Besigye abituukiriza ebiweesa omuntu bbeeyiru naye obunene bw'omusango ogumuvunaanibwa tebuyinza kumuweesa bbeeyiru naye nga ssemateeka mu nnyingo eya 28 agamba nti omuntu taabenga na musango gwonna okuggyako nga kkooti oludda oluwaabi luleese obujulizi obukakasa nti yaguzza ne gumusinga oba nga ye yennyini yekkiririzza nti gumusinze
naye omulamuzi atunudde mu Besigye n'amulaga nti olwedde Besigye omusango gwamusinga ki dda. Ebyo tubimanyi ffe nga bannamateeka tukyagenda mu maaso n'okulwana. Naye buli lwoggalawo emyagaanya egituyamba okusobola okufuna obwenkanya, tujja kutema ekituli mu kisenge, tufune obwenkanya nga tuyita mu kisenge. Kuno okulabulira eri abalamuzi, nze nga munnamateeka sandi kikoze, abalamuzi baleka manye ng'akoza n'owebbwa. Lino eddembe twalirwanirira, lino eddembe twayiwa musaayi okulifuna. Museveni tatuwaliwe. Feffe nyini Museveni byalibadde yeebaza okumujja mu bwavu obutabangawo. Luli nali naawe nenjogera kafaananyi ka Museveni kali. Omwana nno nampaayo akalala. Nga Museveni ali mu Katanga. Ngali mu Katanga. Mu 1979 yali mpangisa mu Katanga. Geto yo mu Katanga we yava. Mwami Museveni mu 1979 yali mupangisa mu geto yo mu Katanga we yava. N'agenda agula akaploti erusaze. Okumanya mwami Museveni yali mwavu nnyo. Omanyi mwami gundi Mayanja eriyo obwavu obuzibu nga bw'ositama bw'oti amavivi gakoona ku matama. Mwami Museveni yali asitamye ng'amavivi kobaita okusowotoka gundi ng'asowotose ng'amavivi obwo obwavu buba buyitirivu w'ositamira bw'oti amavivi ne gatuula ku matama weegati. Ekyo ekifaananyi nja kugamba omwana oyo yateekako kiri ekya Museveni bamuyita Libate oba mukazi oba musajja simanyi naye ajja kikuteerako ojja kiraba nga Museveni asitamye bw'ati ng'amatama amavivi gatuddeko. So mwami Museveni fe okumujja eyo ne tumufuula omugaga omu ku bannagaga abasinga obugaga mu Africa ne mu nsi yonna yateekwa okutwebaza. Lino eddembe twayiwa musaayi gw'abantu baffe teguliiko muwendo. There is no price one can tag on the blood of our comrades that perished in the 1980-1986 liberation war. We fought to restore rule of law and constitutionalism in this country. The judges should not play around with what we fought for. We shed blood. We don't want to shed blood again. Ugandans are more than ready to shed blood again to restore what has gone to the dogs. Mama Yanja sitera kwagala kwogera luzungu nga ndimiro era mbabuze tewanda jamanyi luzungu nde bote busebulala tewanda jamanyi luzungu sitera kwagala kwogera luzungu mu nsonga ennungi kubanga nze soogerera bali bamwogera luzungu. Yes. Bamwogera luzungu basama Mayanja manye ekituufu bakimanyi naye jjajjanga ali ekyannamukaaka tamanyi luzungu gwe babuzaabuza. Yes. Era gwe bagamba nti ono Kizza Besigye tetumuwadde bail. Abantu bagamba bail teba automatic. Bail, it is not at the discretion of the court. Wadde nga bwe bagamba bail eri automatic, omuntu ali right to bail as long as nga court etaddewo conditions zaayo n'azituukiriza. Waliwo nebbanga nti ng'omaze ennaku 12 court ku rimandi bino court eri entitled okuwa bail oba olina abajulizi basuwalite oba tokola ki oba tobalina oba tolina gye bayita court bond. Naye kati notundi omulamuzi ng'atudde mu ntebe ye ey'obulamuzi yeekwese mu katundu kali eri mu namba 126 eyo gye yeekwese nti ye nga ye bino byasalawo ng'omulamuzi tebimuvunaanibwe, ekiseera kijja kutuuka abalamuzi tubavunaane ng'abalamuzi olw'ebyo bye basala mu mancoolo. Ebyo munnamateeka tabyogera naye nze mbyogera nga munnabyabufuzi. Mu byobufuzi tewali kitasoboka. Kale eyo embeera gye tutambuliddemu mwami Mayanja, eyo embeera gye tufaanana, eyo embeera tunyiiza. Naye nga tetwandyagadde kuba banyiivu. Kyenkugambye nti bannaffe bali eri beesomye okutusuuza kaadi. Yes. Babaddewo omusajja mujjega nno ntera kumuyita muuje. Aliwo yenna. Ahmed Katerega Musaazi. Munnamawulire. RDC wa Museveni. Naye mbwayagala nnyo Museveni atufuga obulamu bwe bwonna okutuusa lwalifa. Naye n'akeera ku makya n'agamba banne Senta Musewanda Joyo yamaze dde okulaba nga NUP tegenda kumuwa kaadi. Kati bwe yagambye kati aliene waffe mu PLU asaba PLU embuwe funding. Tumanya abantu mbalowooza nti abantu baffe bajega nnyo. Bwe mba nga nze Katerega Musaazi nga gwe Museveni wange saagala kugezaako God forbid nga gwe Museveni
nga ffe tutadde Sewanda gyeri mu NUP abenga akolera ffe nga bano batwaha akagabo bwe bakola ate nze nga ŋŋamba aba NUP nti oyo Sewanda giwaffe tumutaddeeyo kyabujega bw'oba waayo NRM ggwe tewandyagadde nnyo aseteringa sentamu Sewanda gi ngeri sayidi yo nga tekukuba byenkuba nakera ne mbabuuza abali mu opposition singa nkeera bino byenjogera kati ku Museveni ne mbikyusa ne mbyogera ku bo nkola research era okunoonyereza nkumanyi kati Mwanga Kivumbi yatugambye nti buli mubaka eyafunye miliyoni ekizona ekikumi bazibawadde kuzzaawo kooti maasho n'okubebaza olw'okulwanirira emmwanyi n'agamba nti ababaka abanga abataafunye miliyoni 100 muteeke wano omukono ngulabe ne basayininga twagala Mwanga Kivumbi atulage lisiti y'ababaka abo tetwagala bino ebyokutujegawaza ebya bulijjo omanyi walinga babaka abatujegawazanga mwe banamuli mwabalabanga baavanga eri ne bajja ne ssente zaabwe bandozi ne baziteeka wano nti zizino ffe tuzizzaayo era kadaaga tuddize ssente zo olwabanga mu kamera ne baziteeka mu makooti gaabwe ne bakuuliita rero twagala accountability nga bwe tugitunuulira ate nga tugitegeera naye nga tusaba accountability ntera nnyo okugamba abantu nti mu mbeera ya bulijjo ekigaali endogoyi y'ekisika ekigaali tekisika ndogoyi ekyo kitegeeza ki nti omukulembeze takulemberwa ye yakulembera mu byonna mu kutegeera kyoba olaba ffe owaffe omanyi ffe tulina abakulembeze abo babiri tulina Ssaabasajja Kabaka oyo talina amwogerako talina kimujulirako ne byasazeewo ne Katonda tetubijulira byonna byakoze ne Katonda tetubijuliza kati bw'ova ku Ssaabasajja Kabaka oyo omukulembeze waffe addako abamuto wange Robert Kyagulanyi Ssentamu abo bakulembeze tulina bameka bakulembeze babiri kati abo tubasuubira bwe batuba mu ttale nti bo babeeranga entugga entugga yesinga okulengera ewala ffe bwe tulabanga badduka tetubuuza lwaki badduka naffe tuteekako buteesi ki misinde tumala kutuuka eno tubuuza nti omukulembeze kiki ekibadde kituddusa nti ati nengedde empologoma ebadde ku mutala guli ng'ejja okubalya nalaba omwana ku mutimbagano okwo nga waaliwo gwe bali batwalaganyaawo kati ono najja mu comment n'agamba nti simanyi kiri wano era simanyi kyakoze naye tutandikira awo tunabimanya oluvannyuma kikyakoze mubimanya luvannyuma kaakati mu mbeera eyo ffe tutunulya abakulembeze baffe kiki basalawo kyeboogera kyetugoberera kati bano bakaterega musaazi abalowooza nti bajja kujegawaza abantu batusongeko oyo Sewanda gyoyo waffe weeno naye bw'omugamba nti mwami Katerega Musaazi gwe nga RDC gwe Museveni wooli kitegeeza nti gwe mbega wa gavumenti asinga obukulu wookola ki wooli tugireyo bugizi kalisiti Sewanda gikafuniddeko omusaala gwe emyezi gino 3 gyokka mu mulimu gwe gwakola yafuna ogwa January n'afuna ogwa February n'afuna n'ogwa March katuyambe buyambi kubanga ne bwe zibanga ssente bazikuweereza ku mobile money era waliwo rekodi ezireeta nti enamba ye yino kutwasindika zo yazifuna naye baba baziwa Katerega Musaazi n'azindeetera ng'azireeta obwolumu ajje ne kamera y'amayanja nga bazinkwasa ekyo ekifaananyi bakikube nti zino twaziwadde Sewanda naye bino ebyekutujjegawaza abantu ne bazannyira mu struggle bino tubirwaniridde ebbanga nze Mayanja tolowooza nti okuddayo ku ssomero sirina budde sirina byakkola tinasalawo nkwate miliyoni zange kulowooza nti nze okuddayo ku ssomero nsome n'abaana bato ku ssomero kati wensomera nsoma n'abaana bange mu class ku baana 205 abali mu class kuwerako 10 nga bonna mbazaala ate nga naseba first born bange ne mubasomesa abansomesa mulimu abaana benzaala nga baana benkola ki bosoma nabo kati okudda ku ssomero siddangayo kusiika binyomo I went back at school for a purpose era kumadi Katerega Musaazi olwaliro nvudde mu mbeera ne mugamba nti sebo bw'oba olina obujulizi buteeke ku mmeeza bw'oba tolina bujulizi get prepared for the consequences
omanyi bo bamanyi nti okufa kye kibonerezo. Naye nze ndi musajja mugoberezi wa Kabaka bulamu. Ewaffe ewa bulamu okufa si kibonerezo. Naye tulina enjogera yaffe eri egi nti abaffe tebalina mbooko naye bakuba. Tebalina mbooko naye bakuba. Bagoba mpola naye baweekeeza. Bwe bakugoba abanga jjajja akwatanga akagoke n'akateeka ku mugongo bw'ati najja mpola n'adduka naye ng'alinga atambula. Gwe n'owafubutuka naye nga ye tafaayo. N'oyita ewa muliraanwa n'oyita awaddako n'otuuka mu kaduuka nga jjajja omulengera wala eri naye ng'ajja. Naye gwe emisinde gy'ossaako olaba miitirivu. Gw'oba oweekeera. Bagoba mpola naye baweekeeza. Ekisembayo ekyokusatu mu doctrine yaffe, ebyaffe birwawo okukola. N'olowooza nti tebikola. Naye bwe bitandika okukola tebidda mabega. Kojjange ettamala emirundi yeewaana n'avuma buli kiramu n'ayogerera buli kiramu ne yeewaana bw'alina obusajja obutambala ngatto ne yeewaana nga bw'alina ki ng'akyadduka. Naye lwe byatandika okukola tebayinza kubuulira lunaku lwe yafa biki ebyaliwo ng'afa. Tebasobola. Kati bino bye tulimu ebyaleero by'okujja nakyemalya mu buyinza nga twafiirwa abantu baffe. Sewanda jazzeeyo ku ssomero atunulidde NUP emuwe kaadi wali akulaga nti alina obusobozi mu bonna abeesimbyewo. Kati gwe katerega musaazi ova gy'ovudde osiriwala nti oyo waffe okuggyako ng'olina obujulizi buteekaawo ku mmeeza buwe Bobi Wine. Omugambe nti ono Sewanda gigwolaba ono waffe wa munju. Nasembayo Kolya State House mu 2023 gy'emyaka 20 mu emeka mu 2 nga n'abamu tebannavaayo nga n'abalala tebannagenda kukola mu State House. Kati sebo ebyo biboozibozi eby'ekisirusiru bipropaganda bipropaganda ebiboozi by'omu sawuna nze sigenda mu sawuna. Ndate tuli awo ne tulengera mu parliament awo mu nkubo za parliament ne tulengera kimulingiza nnyo mu nkubo za parliament. Owange anti abamawulire babeereyo mu nkubo omwo bamwe gwakubuliriza bya mu nkubo. Naye n'obaawo okulengera okwalengeddwa era nga akatambi kano abaana bakatadde ku mutimbagano ne kasaasaana nga akatambi kano kalengerwamu omukulu Richard Rumu oba w'Emityana eyo kalengerwamu ono yaani ono w'Entebe yaani Ntebe municipality Kakembo nga mwali nekalengeramu ne Mwami Mpuuga nekamulengeramu ku bbali wano nga waliwo Mwami Nalukoola nga bali mu kulasa emboozi n'okwebongako n'okwesanyukira mu ngeri omu oba endala. Abantu abamu kye baagambye nti naye ekintu kino baba nga bano balabe ba NUP Kyagulanyi ate mukwano gwe Nalukoola munne gwe kamala okuteekawo nga tono musajja bwaffe enkwatangabo ate kijja kityo okuba ng'ayimiridde nabo. Kangunyumizeeyo akaboozi. Ku social media okwo abaana bitambula. Mu 92 nafuna omukyala. Nali nina emyaka 2 n'entambula naye mbeera ku lusozi Mmawu. Ku lusozi Mmawu luliwa Emaganjo. Okuva agula okutuuka wansi Emaganjo mu trading center egenda okuwera meters nga 9. Ne tutambula ne tugenda e Kagoma bagiyita evening walk kilomita 1 ne twetooleyo munda bayitayo mu Soweto ku Natabi Road n'awalala ne tukomawo ne twambuka eka n'enkeera ne mugamba ntuddeyo ku evening walk. Bwe tuva waggulu ku lusozi lwaffe Mmawu ne tukkirira wansi Emaganjo tetwagenda Kagoma twagenda Kawempe eyo twatambula kilomita 1 ne tutambula 2 ne twambuka eggulu Mayinja ne tuyita Ejjinja Kalooli ne tukomawo eka. Mu nnaku ezo 2 omuwala gwe nali nfunye mukwano gwange
bwe twadde eka namugamba nti weetaaga ssente meka odde ewammwe. Ng'owa nsonga ki? Ennaku ebbiri ezo ze natambula naye kuba namuwangako ka distance. Okuva emaganja ewaffe ku lusozi Mmawe okutuuka e Kagoma n'okudda saalaba oyo yadde amusiiya. N'okugenda ejjinja e Kawempe n'ejjinja Kaloli n'okudda tewaaliwo yamusiiya. Ekyo kyandaga nga ku bibiri kwaliko ekituufu. Bw'aba teyali mubi nga mulungi nga bwe nali mulabye yaliko ekikyamu. Mwami Mayanja, bw'oba oyagala okuwangaaza obufumbo bwo olina ekintu ky'oteekwa okukkiriza nga kyekikulu. Ku nsi kuno teriyo mukazi gwe batakwana okuggyako ng'alina ekizibu. Nene bw'alibanga mubi ng'embwa abasajja bajja mukola ki? Bajja kumukwana. Naye kasita olirabanga tebamukwana omanyanga nti waliwo ekizibu. Kati obuvunaanyizibwa bwo nga gwe omusajja nannyini mukazi kwetereeza bali abakwana n'otabalemesa, naye n'owamba omutima gw'ono bali abaagala ogusikamu ne batagutwala. Ebigambo bino njogedde bya kikolosoofa naye bitegeeza ki? Nalukoola waffe mukazi omulungi atalina kizibu. Nti buli wonna waanaayita wajja kubaawo abamukola ki? Abamukwana. Obuvunaanyizibwa bwaffe si bwakulemesa bamukwana. Obuvunaanyizibwa bwaffe bwakuwangula mutima gwe ng'abamukwana abalaba bbule. Yes. Ng'abalaba ki? Ng'abalaba bbule. Abalaba ng'abaavu. Omusajja agamba nti omwavu bakulaba bbule. Nga bonna abamukwana abalaba bbule. Yali David Lutalo. Nga bonna abamukwana abalaba bbule. Walabe nalukola ku maiden speech mu parliament. Namulaba. Senga yabadde mukazi wabadde omukwano oba nedda? Akwanibwa. Senga wabadde gwe nakyemalira wabadde omusikadde ku luddalo oba nedda? Owadako. Senga wabadde nga gwe mpuuga ne Abedi Bwanika abaadiba ono wali badde omuperereza oba nedda? Ngezaako nendaba. Kaakati eri gye natandikire nakugambye nti bannaffe batuyambe omukulembeze abeere mukulembeze nga yakulembera nga yalengera. Bannakenya batusinga ekintu eki kimu. Enkyukakyuka zonna ze batuuseeko mu byobufuzi n'okubanga kati Kenya yeeyagaza mu byobufuzi lwa muntu ogwo Raila Amolo Odinga. Bo bannakenya baatuuka ekiseera ne bagamba nti baaba bw'aba atudde wansi ku mukeeka gy'alengera abasigaddewo abaala bonna ne be balinnya ku muti ogusingawo obuwanvu ku byalo byabwe tebalengerayo. Baba tebalengerayo. Bo bategeeza ki? Nti decision ya Baba Raila Amolo Odinga it is the best decision. Eringanga abaganda bwe bagamba nti decision ya Ssaabasajja Kabaka yesembayo yentuufu. Kabaka talaba kibi. Yes. Alinga effumbiro ekkuba erigenda mu ffumbiro n'okuvaayo n'antagambwa kabi. Buli ekivaayo kiki? Kituufu. Ate kirungi. Kati tuteekwa naffe okukyusa system tukkirize nti abakulembeze baffe waliwo ekiseera lwe balina okutunula mu bisenge by'omulabe basobole okuggyayo bye twetaaga. Obutwa tebusobola kutta muntu nga buli mu kikopo. Wabula omuntu anywa obutwa obwo ne buyita mu kamwa ne buyingira mu lubuto lwafa. Kubanga ababunywedde. Nakyemalira tetujja kumujja mu bukulembeze nga tuyita mu kumwisolatinga. Bwe tukoma okumulekera distance ate yasula mu nju zaffe. Njagala kubuulira nze nagamba ndi mbega Nalukoola kyatasobola kwogera ku lunaku lwe yalangirira nti nze neesimbyewo okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti nga nzirira Ssejjirinya mu bigere. Lwe lunaku nakyemalira lwe yatandika okumunwenwekereza. Kifaananga omukazi omulungi gwe kati emyaka gyo byenjogera kuba ffe twamuyita mudda emyaka gyo byenjogerako bw'olaba omuwala omulungi n'omusanga awantu awo
oyinza omusanga nga yetuliddeawo yekka ali ku WhatsApp noyita weeyita n'asembera waali genda obuuza omukyalo oli kye yeetaaga okimuwe tannakikusaba. Nina mukwano gwange yali talinamu ssente twatuna kavukali yali namu nga ntono jenne muzika mutwalo kano obula omulala twegattako twali mu kifu nga bajja mutulawo ngeri ya garden munyirawo kabiya munyirawo ka soda mubako ne kimusaba ne mulya kati watuddawo nga tuze ku recordinga bintu byaffe kati kyava agamba kati tu recordinga ne tumaliza butumaliriza tujja tuddekaawo tuba tuli awo ne wajja ekyane kyebitiggula nga Katonda yakikola n'akiyita nakigala tulaawo onake walidde tesinake nalidde bakuwa eki abamu bagamba ne mwana gwe mbadde nagendaga nga nnoonya malayika naye kenkusanze kiwedde ndabika malayika musanze mukko munnange omwana ng'asaba owulira otya bwe tuli ako naawe ekyemisana sirina ssente naye neefiiriza omutwalo gwange tuli ekyemisana kati nga wano kyagumu 8 omuntu ng'alinamu emitwalo 5 nakkiriza ali ekyogumu 8 n'omwali ali ekyogumu 8 egyo 3 bawasigadde gumu mu 10 kwetaano kubanga ekiwala kiri ekyebitiggula olina kyeweetaaga ate nno yono tiyaliteze na kuzirina era ekiwala bwe kyalya ne kimala okulya kyonna bikiridde n'akisaba akanamba kyo ne kyeyongerayo n'alyoka tugamba abaayi aye mulowooza ninamu ne kimuwa akanamba ne kyeyongerayo n'agamba nti I've taken a risk ng'ali risk averse oba mwe mulina oba temulina mumulekeewo bamwozesa essowaani naye kasita kyajja kumanya nti ayozesa essowaani n'olwekyo njagala kusaba mikwano gyaffe be tuli nabo ku social media zino ensonga ezimu batuleke tuzibategeerere abali ku social media bino ebimu tebajja kubitegeera ffe tubitegeera bo batulinde bulinzi eri gye tugguka ayitawo n'akanyama ka Ssewazzike oyo bamukube ku mutwe kasaba kusanga eri nga gwe twaha kagabo oyo kuba bwe bakusanga eri nga gwe kazi we Bashiri Mbaziira oyo kuba mwana yaŋŋambye jjo abantu basali ensawo tulina ekizibu ekawempe nti ye yasooka otukulembera wano nti ye yali munyagwa nga musajja w'ekitagwenda n'atusala ensawo nti ye kazi we Bashiri Mbaziira n'apangisa akazigo mu bwayise siringa yava Makindye bamulonda 14 16 n'apaakinga ebintu bye n'addayo e Makindye naye nga kituufu oba bigambo kakati ku ssaawa eno Chairman Nyanzi naye avudde gyavudde azze wano ate nga mazima ne waffe waliwo abantu kikonze waliwo ani Lubongo yono asula wali okumpi ne Nabbanja wali amakaage oyo at least yasobola ate Chairman Sserunjogi meya naye asoboneka naye Sserunjogi mwamubuuzizzaako ebiwandiiko ebiwera kuba muyinza omutawaanya nga musajja atu ekimulemezza ku bwa meya nga wano waggulu eddaala terikola ki nga terituuka naye naawe Ssewandagi nakulabako ng'olondera Makerere University mumanyi nze endagamuntu yange ya Micho Makerere University lwaki tozze wano nova eri ku Bazambaali konza okuggyako nga munsabye nze eri tebansaba eri neesimbayo kuba ndi waayo gye nzaalibwa Nassana municipality teryansaba taata wange yazaalirwayo nange gye nazaalirwa naye ab'ekawempe bwe bansaba nti nzije endagamuntu yange y'ekawempe awo mu kawempe ki eyo yennyini Basirimbaze nikakati Chairman ate azze akoze ata konza emireke so mu mbeera zonna bannaffe bano ba foot soldiers twagala kubasaba bakkirize ebintu ebimu tubategeerere naddala ebisinga obungi obuvunaanyizibwa bwabwe tubeetaaga ko twagambye tugenda mu protest vote 226 protest vote genda ku kabokisi londa akaluluko tovaawo tambuliraawo balangirire omulala tutandikiraawo Mwami Museveni yasaawawo ensiko zonna n'alowooza nti azimazeewo ensiko yaffe kati eri mu kibuga era mbawuliraawo nalabyeko ko ne munnamagye awo omu
alwokuba saamutegedde erinnya ng'agamba nti kakati ffe wano eno ebyokulwana temwetantala okugamba nti mugenda mu lutalo, temwetala kubaga nti mukwate mundu kubanga olutalo luzibu nnyo kubanga luli Museveni twagenda ffe twagenda mu nsiko ne kati ensiko tekyasoboka terayinza kutujjako teri Mayanja si be basoose. Habyarimana yabatta n'emirambo ne gijja e Uganda. Nze nali mukulu mu 94 ne tuzira n'okulya ebyennyanja okumala emyaka 2 nga wano tewali alya byannyanja lwa mirambo gy'Abanyarwanda egyakulukuta. Habyarimana mwali mu bukulembeze, mutabani we yali mu bukulembeze, oba abooluganda lwe bali mu bukulembeze, ayinayo omuntu yenna yali mu gavumenti yali mu bukulembeze. General Bashir yabatta n'akoowa. Mukwano gwange Kano Muammar el Gaddafi yabatta n'akoowa. E Tunisia babatta ne bakoowa. E China mu Tiananmen Square Chairman Mao Zedong yatta abayizi omutwalo mulamba tenisa gwomanyi kibayita abayizi omutwalo mulamba. Omuntu n'ayitaga APC tanka ago gamajegere ne galinnya abantu nga bali mu Tiananmen Square ne gabasota bati ne bakuŋŋaanya ennyama yaabwe ne bagitwala giwagoonya zigirye. Yakisurvivinga. Adolf Hitler yatta Abayisirayiri abukadde 6. 6 million people. Ne bakuteeka mu kyoterezo bati chu ne bakusuulayo n'otoola bwoti okugguka eri nga vvu. Ebyo tetujja kubitya. Atayagala ebyo bibeewo tazannyira kalulu kaffe. N'ekisinga okuba ekyangu ennyo si kyakuzannyira kalulu. Mwami Museveni kutugamba nti bannayuganda mwebale nnyo 40 years is enough. Emyaka 4 mingi. Mu nsi yonna okunoonyayo abakulembeze abakulembedde amawanga gaabwe emyaka 40 ana tebawera 20 ku nsi 191. Abakulembeze tebawera 20. Mwami Museveni atwagaza ki? Lwaki tatuviira? Wadde ab'enganda ze baali sayidi eri ne Gashumba yatugambye ndi Museveni okujja wano yabasanga wano. Twagala nnyo kati Gashumba atuwa obujulizi. Museveni yali avaawa. Gashumba yagambye gye bali Museveni mu kujja yabasangawo nga bwe bali bonga Abanyarwanda. Ne Museveni okujja yabasanga wano ng'Abanyarwanda kati mwetaaga oyo atuwa obujulizi. Gye yava. Obagamba lwe yagenda e Bungereza mu lutalo kubona yabeeranga Bungereza mu lutalo Bungereza Sweden. Oluganda ndu. Mwami Mayanja. Mu nnimi lw'ensinga okumanya. Baluyita Luganda. Katonda wattu. Olwo ne bongolokosa bwoti. Ne bwe mba naayogera Oluzungu. Ebigambo byange mbijja mu Luganda ne mbizza mu Luzungu. Manya ntubeerabira. Ffenna twandyagadde okwogera Oluzungu nga mbidde Mukasa. Naye olwo lwambidde Mukasa mu Uganda ku bantu 4 mwezi 5 abalwogera tebawerako 100. Oluzungu lwambidde. Oluzungu lwa Andrew Mwenda ne Peter Kibazo. Abasajja benkakasa ndi boogera Oluzungu. Mu Uganda yonna ku bantu obukadde 49 n'okusoba abalumanyi bw'obaweza 10 tosobola. Abayinza okwogera nga Kibazo ne Andrew Mwenda tobasobola. Kati ffe abasinga obungi twogera kye bayita common English. Oluzungu olwa bulijjo. The moment you can speak and others understand what you are saying, Chimala. And nothing else. Twogera common English which is plain, black and white. Yes. Ate parliament yatuyambako boogera eddakiika ezi 3 nga bakujjako omusindaalo. Sene ya America omusajja yamenye rekodi mu parliament ya America. Yayogeredde essaawa 25. Ng'ayogera ki? Essaawa 25. Anti woddira mbi wasoose bakugirako akazinda rekodi ebekulemye. 25 hours of speech mubaka wa parliament. Boogera ne bakulekawo ne bagenda nga ye speaker atudde wali n'akyusa n'ateekawo deputy n'akubiriza n'oyogera ne bakwambe essaawa 2 mwezi 25. Yabadde n'ekiwandiiko nga kyamika 10 ezisukka mu 10 ezi mu 3. Kati eyo walala wano wava Uganda tulina budde bwa kumenya rekodi.
nene bogamba Sewanda nti leeta ekyokumenya record kubanga otula obutuuzi wansi n'empandiika ekiwandiiko eky'emika 12 sikiinaamu buzibu nongamba nti yogera ku byafaayo bya Uganda n'empandiika ekiwandiiko kya mika 12 olumu nawandikira Katikkiro wa Buganda ebbaluwa ey'olwatu nga ya miko 8 wali omugamba ki nga jagisomerako ewiiki mayiga Katonda watu ya miko 8 80 pages Katikkiro wali omutegeeza ki ndigikubulyanga ekiseera kituuse ekyokugidisclosinga biki bye twawandiika ebweru so kati mu mbeera eyo twagala kusaba mikwano gyaffe bano njagala kuggumiza zino ensonga batuleke tubategerere. Bobi Wine yagamba ensonga ezitalina makulu toziwa makulu. Ekisooka Nalukoola yali wa DP ne Mwami Mpuuga era Nalukoola mweni UP haze mwaka guno nga memba mweni UP. Nalukoola tabangako na lutalo n'Empuuga hapana. Ate Nalukoola yabadde mubaka wa parliament omupya nga buli muntu amuyozaayoza embeera Nalukoola gye yayisemu okufuuka omubaka wa parliament ne obanga gwe Museveni ensonyi zikwata n'omuyozaayoza. Yes. Kumusajja wamulaba ne bamuyuliza essaati kumpi andawe yakutambulira bwere baamutwala kumpi afuuke nga ayita bwerere bukunya. Kakati awa foot soldier okujjako nga bakolera Nakyemalira kubanga buli onafuya omukuffe oba oyongera Nakyemalira maanyi tewateekwa kubaawo omukuffe anafuwa. Tuteekwa okuyamba Bobi Wine n'ava mu kiri kyagamba nti nina obuzibu nina emikono 2 Nakyemalira n'alibadde mukuba n'emikono emeka wamulabe bwe yakutte pressure ups 7 n'emikono 2 jeep bangi bagezezza kukola challenge yabalemye abaana bali ku challenge y'emya Jiramozi yakuba 10 yazikuba dinga saaziraba yawandika ku Twitter nti 10 yakikuba wali twazitulage sibyaka nange nja kuwandika ku Twitter nakola 12 azitulage nga batwala Bobi Wine nga azikuba nga tezirimu editing challenge 70 push ups sinnalabawo omwana yagituukiriza ate teyakuba 7 yakubanga 7 Mwami Museveni yakuba 2 oba mu mmeka mu covid yawo naye wana Museveni omusasi obo yagala kumutta neza 2 Museveni nene laba abaana balinga oba bakwasa kamera chini labanga naba mu editing nga biwulo bibuka wano ne ngamba wali wantu bwe yali ngata emikono omanyi pressure up enkokola zino ziteekwa okugira bwezi naye katoli twalabanga wano wanyenya webati gamba eyo teba pressure up nga kifuba kye kinyenya olukokola luteekwa okweweta olukokola luteekwa okweweta niyo olukokola bwe luteweta ebyo teba pressure up singa mutwe gwe gunyenya bwe tolinganga konkome jaja twamusaasira yali mukadde embeera mwe yakolera gye gyali emirimu gye tetuyinza kumugaana kale abaana baffe ekyo kye tubagamba baleke kunafuya balwanyi baffe ate tuteekwa buli kiseera okuvuba ne tujje wa Nakyemalira ne tuzze ewaffe omuwendo gwaffe mutono nnyo twetaaga kugattako okuveeri Real Madrid neegula omusajja wange eno Ronaldo n'emutwala eri n'eteeba ebikopo n'ebitwala Chelsea nejja nga nafu nnyo musajja Molino n'agula buli kiramu n'asembeza waali bw'amala okusembeza waali n'atandika okuwangula ebikopo tetuyinza kuwangula bikopo nga tetusembeza. Museveni General Edward Katumba Wamala Minister wa byangudo kati ye yali omubeezi omumyuka w'omuduumizi w'amagye g'Obote nga ba Museveni bali mu nsiko nga bali mu nsiko ye yali omumyuka w'omuduumizi w'amagye g'Obote. Kati gwe tojja kutugamba nti buli kuba n'asongako Kagamba Nakyemalira ajja kudda mu psychology asonga busonzi ku mayanja oyo wange ng'ogoba ng'oleeta mu kibi ng'agamba nti oyo wange ng'ogoba ng'oleeta omuzannyo omulika nti oyo naye waffe ng'ogoba ebyo byati nga gwogamba nti wange ng'otwala ekiseera kijja kutuuka obe nga tolinawo. Mwami Mayanja mu myaka gino 40 mu balamuzi bonna abali mu Uganda tokyasobola kuweza balamuzi 10 ng'eyabalonda si Museveni. Yes. Mu bantu bonna abakola mu gavumenti
tokyasobola kuweza mu bantu 200 nga yabateekawo bali si Museveni. Ne mu baana bonna be tulina olwaliro mu byobufuzi kabeere bafutuso kyakabeere baani, tokyasobola kuwezayo kimu kya 10 nga tebabangako na Museveni. Omwana ojja musanga awo nga taata bwe wa NRM nga ye yagamba nti ekimala kikola ki? Ekimala. Kakati Nakyemali awabanga atwetolodde bw'atyo okumujja mu buyinza eke kutunulira abantu baffe nga buli waffe tumuwaye. Yes. Wabula buli anakkirizanga okutambula naffe Kyagulanyi akugamba nti munaabalabiranga ku bikolwa byabwe, si ku biboogerwako, wabula ku bikolwa byabwe. Ebyo ebigambo biri mbitwala nga bikulu nnyo, gamba munaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Ekyokubiri n'agamba ebitalina makulu temubiwa makulu. Kati emboozi eyo gy'olabye eya Nalukoola kuba yabonze n'okubonga ku mpuuga nga baawukana ne bambuka ne batambula. Gwe kyogamba nti eyabadde akwata akatambi ako babadde tebamulaba. Bano ababiri yakakutte mu kyama babadde bamulaba nga lwaki tebamulaba? Yabadde yeekwese gwe wakakutte ewabadde luumu mwami Mpuuga n'oyo owagundi ono gundi ow'Entebe ne mwami Nalukoola nga bali mu kafubo banyumya. Yabadde akwata akatambi babadde bamulaba. Ebyo tebirina makulu. Kubanga tetusaana kubiwa mwami Nalukoola byatambudde bw'atyo ate yabadde nga dda ono bwe yabadde akwata bw'ati n'ayitawo. Tetusaanye kubiwa makulu. Weewaawo. Kale embeera bwetyo bweri tukyagala mu maaso n'emboozi mu UG. Omwana mulenzi bamuyita Churchill Sentamu. Ebizibu bigenda mu maaso byonna nakakasa nti badde obirengera sayidi eyo. Naye nga bwe twogera essaawa zino olunaku olwaleero ayise olukiiko lwa bannamawulire n'ayogera ku ebyo ebadde bitambula mu mawulire awo. Era bingi byayogedde, ebimu ku ebyo byayogedde agambye nti ye nga ye mwana kusookera ddala, era n'agamba nti no ebikolwa bye tebigwanidde kunenyezebwa bazadde be naddala taata we, wabula binenyezebwa ye ng'omwana. N'agamba nti ye aliwo okutuukiriza ebiruubirwa n'ebigendererwa bya yunivasite y'e Makerere, kubanga abantu abamulonda Katonda n'abayizi b'e Makerere. Era n'agamba nti ye tagoberera kwegamba ye mu kusinza ku ye nga bwannyonnyodde, n'agamba nti ye agoberera ebintu gye biteekeddwa okubeera nga bitambulamu. N'agamba tuli mukulembeze w'eggwanga naye mukulembeze Makerere University. Kale agamba nti kyabadde kigwanidde ye okubeerawo ng'omukulembeze wali na bino byagenze mu maaso byadde biteekeddwa okubeera bwe bityo. Bingi byayogedde n'ebimu ku byo byebyo. Ekimu ku bisinza okunnuma mu ssaga eyeetoolodde ku mwana ono n'ekifaananyi kyeyabadde mu Pulezidenti Museveni kwe kuba nti ate abasinga okubizunza si ba NRM, baffe. Bwe wandibadde olowooza nti bino baali badde bafuba kulaba nga tujjamu kalungi kokka na kumanya kiki twabadde nako. Nze ndi muyizi e Makerere. Mulimu akalungi era gye mbeera. Twabadde ne gye bayita Innovation Hub. Yes. Ya nnaku 3 nga bagenda okugiggulawo. Makerere University eyina etteeka erifuga University Guild, the Guild Constitution. Akamu ku buwaayiro buli mu Guild Constitution eyo bugamba nti singa Makerere University n'abanga n'emikolo, abakulembeze ba university bateekwa buteekwa okubeera ku mikolo egyo. Era obutaba ku mikolo egyo kiyinza okugobesa. Ne bwe mbambadde mulwadde obukulembeze sobola okulwala nsobola okuba nga nabadde n'olugendo. Lwaki bakola amendment eyo? Waaliwo olunaku olumu Guild President Museveni bwe yajja okukyala in protest, ye n'akwata placards ze ne yeekalakaasa. E Makerere ku university wansi w'obukulembeze bwa Nawangwe waliwo ebintu ebyo bibiri: okunafuya university eya Makerere ebe nga tekyali emu ku university ezisinga okubeeza amaanyi mu nsi yonna, n'ekyokubiri okugonza university eyo. Katono ebimu ku bigendwa bya mwami Nawangwe kwekola kutya? Kwe kunafuya Makerere University
ebenge tekyali emu ku university ezisinga okubeeza amaanyi mu nsi yonna. Ekyokubiri kwe kugonza university eyo aba NRM waakiri olunaku luke lumu ng'obukulembeze bwa Makerere University bwabwe. Twalinako n'olunaku e Makerere awo nga n'okwogera obwogezi nti NUP kiyinza okudisqualifyinza. Baleeta ne military police, baleeta ne poliisi, baleeta n'amagye, baleeta ne buli kimu okukuuma akalulu k'abayizi. Yes. Nga baagala kimu bokka NRM ekawangula n'eremwa. Chairman wa university mukoddomi wa Mwami Museveni Edward Kalugire. Kalugire si ye bba Natasha? Ye chairman wa university. Bo balina endowooza yabwe nti wa NRM yateekwa okulembera Makerere University. Buli lwe tubawangula enyiike n'ennaku ebaluma ne banoonya technicalities ezitujjamu. Ono omwana mugezi. Si lwakuba nti alina erinnya ng'eryange. Ffe mu Mbogo tulina amannya getutuuma. Anti kakati kanso bagamba nti taata we kuba ne yakozesa okwogera ndowooza wakulabye. Taata we Mwami Nyanzi yakwatibwa ng'abaamukwata babyakwerinda abaduumirwa Mwami Museveni ne be yalonda n'abantu be bonna. Era n'ayisibwa bubi kusembera nga bwe yatambula. Era omu ku booluganda lwa Siba Sentamu yagambye nti essaawa zino Mwami Nyanzi ali mu Amerika yagenze kununwamu butwa. Baamuwa obutwa. Baamukwatira nsonga ki? Ye bwe yayogedde. Baamukwatira nsonga ya Churchill okwesimbawo. Ndidde y'ensonga engeri y'ebyobufuzi ebitambula mu ggwanga. Kati nga bagamba nti omuntu yakwata kitaawo n'amuyisa bubi bw'atyo na bino ebigenda mu maaso mu ggwanga tuyinza kutuula naye. Mayanja bino njagala obitunuulire. Abaakutte ekifaananyi baasazeemu abantu aba babiri, Museveni ne Churchill, n'emabega waabwe ne basalayo abantu ng'abalala basatu. Ekifaananyi ekyo tekiweramu bantu bameka? Bataano ekitambula. Naye yabadde group photo ng'erimu abantu, era nja gikuweereza wano ogiteeke katambi kano ng'okassaayo, ng'erimu abayizi ba university abasukka 10. Ffe twasoma nga tukyasoma mu geography waliwo kye bayita photographic interpretation. Yes. Gwe bw'otunuulira mutabani wa Nyanzi ng'atudde bw'ati ne Museveni ng'atudde wali naye agolodde akagulu ke, gwe bw'obasomawo tolina by'osomawo mu photographic interpretation. Ng'omwana atudde bw'ati noono atudde sayidi eno mu photographic interpretation. Tolina magezi matono nnyo gaawulantula na ppeera ekimu ku bibiri kikambaga ku kitakambaga. Tolinaamu magezi awo gaawula nvunyu na muceere ku ebyo ebibiri. Bana bagambye nti omwana yali mukambwe nnyo. Kati bw'omala okwetegereza ekyo ekifaananyi, ekibuuzo buuza eyasazeeyo ekifaananyi ekyo n'asalamu babiri bokka ng'akikubye ng'amanyi ky'abantu 10 yabadde agenderera kinzaawo entunula. Waliwo bwe yali ng'akyayimiridde ndowooza nga balinda ajja atula mu kifaananyi oba Mwami Museveni ng'atudde bw'ati ng'omulenzi aliwa n'amukonako bw'ati abamu bagamba yali amugamba mbu agire ekigalo bw'ati njakigira n'agaana mbu bwe kusinziira ku kakati interpretation. Nze okusinkana Museveni 1-on-1 gwali mwaka gwa 2,000 nga ndi mweya. Gira emirundi bana Museveni namulabanga naye nga mulabira from a distance. Ate ebyo byabeeranga bya kisirikale bya kakanyala. Naye omusisinkana 1-on-1 ne mukwatako mu ngalo bwendi. Nali mweya era olwamukwatako mu ngalo bwendi ne muyisaako guno omukono gwangu gwa kkono bwendi ne ngutunulako wano ne mufuako ne mugamba Your Excellency amusole. Ekyo kyamusigala mu bwongo era ensonga lwaki Museveni amanyi era mpita linnya lwakuba lyamulema okuyita Sewanda gyampita Namundagi. Lwaki wali weetonda? Kuba kye nali nkoze tekyali ekikola mukulu nga ye. Mwekyo wali onoonya ki mu kukikola? Oluvannyuma era yambuuza nga tumaze okulya ne mugamba ni Mr. President, guno gwe mulundi gwange ogusooka. This was my first time to encounter a person called the President. In my entire life I used to think that the President is completely different from us. But when I shook your hand and then I happened to touch onto your arm, I realized that you are not different from me.
That is why I had to apologize that I'm really very sorry for trying to examine your personal being. Nantunulira bwati. Nenda nchali kalenzi kato. 12 je myaka 24 emabega. Nga nchali myaka 3. Yes. Ijo kati gwe joli mu je myaka je nalimu. Era ne bwe yali badde chairman Nyanzi. Nga yali awo nga yimkulembeze wa Girodi. Yali genzo okudda engulu okutegeera ng'ekyo kifaananyi bakimugire mwami Museveni. Omuntu yategeera Museveni bamuyita alyogu bamuyita Tadi Kano Dr. Kiza Besigye. Yagamba bw'oba oyagala okuwakanya Museveni tomusemberera tokukwata mukono naye. Si Museveni yekka, buli mukulembeze yenna walabye Adamu Kungu yahostinze Kyagulanyi. Yes. N'avaayo nga kati omusajja alina amaanyi, omusajja alina amasannyalaze gampiseemu. Kasi muntu wa bulijjo. Omuntu omanyira nti ono Katonda amufuseeko amafuta nti oyo mukulembeze kwe kumusemberera ne wabaawo amasannyalaze agakuyitamu. Ffe Abaganda bwe tusinkana kabaka waffe bwe tuti tulina ekyenjawulo ekibeerawo, ekyo kyetufuna ekituyiikamu. Nga nsobola okumala ewiiki namba nga sinabye katola bwe nvaa neŋŋendeka ne sinaaba nyinza obuteebaka ng'ebbugumu ekiro lizikola ki nga likutta, naye nga nakutte kabaka mu ngalo be kiki lwe namukwata mu ngalo. Ewiiki namba nagimalako nga siina mulala gwe nkwata mu ngalo ate nga saagala kunaaba. Ewiiki namba wagikuba wali ate ebbugumu ne siriwulira. Kati ekyo ekyenjawulo ekituyiikamu. Ono omwana kimuyiikamu. Era ne bw'abazze yaleeta okuba ku mukolo. Kati bano bagenda for a group photo. Omutima gwe gumugamba nti tewandigenze mu kifaananyi ekyo. Naye yeekanga atuddewo n'obusungu obungi. Kati bino ebiddako birala history. Ekyokubiri, omwana oyo wa NUP. Yali wa NUP obatamu wakali. Nze nzikanyiza ne speech. NUP ne nze nzikanyiza ne speech ye gye yakoze. Era ndabye ne mukwano gwange mu Kiibi ku makya. Ng'atuwa okuwabula. Ng'agamba Chairman Nyanzi bwe tuba twagoba baluwemba luuswa tewaliwo nsonga ono omwana tumwaniriza mu NUP. Nzaawe nzikanyiza ne speech ye. Bwe baba nga baluwemba luuswa tebagobera biragiro bya NUP. Ne bagobwa. Nono si memba wa NUP. N'agaana obbigondera. N'ekyo ekimu. Si memba wa NUP. Okudda mu NUP ayina okuddamu okuyita mu mitendera emirala. Bino byakola bibye nga ye. Si memba wa NUP naye ava mu maka g'omusajja Ssaabakunzi wa NUP. Ayinza Mwami Nyanzi. Ate la kazini wa Kyagulanyi. Bw'aba ava mu maka ga Ssaabakunzi wa NUP era kazini wa Kyagulanyi. To save your personal image, you just resign for the wrongs of your son. N'oleka abalala ne beeyongerayo. Kubanga teteekwa kubeera na struggle nga tugirowooza nti eteekwa kutambulira ku muntu atya omu. Buli tunaddira struggle ne tugitambuliza ku muntu omu nakyemali ajja kutagetinga oyo omu amugyewo struggle yaffeefe. Omuntu aleke tulowoozesa nti Nyanzi waatali tetusobola kukunga. Ono Churchill byakola bibye ng'omuntu. Churchill bwe yayingira mu kamyufu n'avuganya okukiikirira Girodi Presidency ya Makerere University ne bamuwangula kadi ne bagiwa Ismaili basaalirwa. N'agaana n'avaayo n'akampeyini against the official candidate wa NUP yali amaze okwegoba mu NUP. Era byonna byakola bibye ng'omuntu. Tebivunaanibwa kitaawe, tebivunaanibwa maama we, tebivunaanibwa jjajjaawe, tebivunaanibwa kkojjaawe yadde ffe abooluganda lwe. Kuno kusalawo okwo ng'omuntu. Ne bw'akeera ku makya enkya n'alangirira nti nze neegase ku NRM, I have no problem with him. Chairman Nyanzi yalemererwa ekintu kimu
nga kaadi bamaze ogiwa Ismaili basalirwa yali agamba Wycliffe Churchill nti vaamu wagira oli ayitewo tugende bwe bitobe bizze naye yamuwagira n'amukolera n'akabaga ewaka ng'amuyozaayoza olw'obuwanguzi azaala ekibi akiwongerera yensonga lwaki chairman Nyanzi ateekwa kukola ki ku resigninga tufune omuntu omulala si lwa bubi naye lwa bulungi bwa struggle. Kati bana balabawo za chairman Nyanzi tosaanidde ebyo birala ebyo si nsonga era nze ebyo si byenvunaana chairman ebyatosaanidde resigninga oba weetonde nedda era ne speech y'omwana gy'akoze njiwagira 10 ku kiki ku 10 chairman muvunaana kimu kyokka ye nga chairman wakunga okumanya nti kaadi bagiwadde gundi n'atagamba mwana we nti step down yensobi yokka must take responsibility and resign. Yamugambye yeetonde kusokera ddala talina nsonga lwaki yeetonda namalagana magaga nti era kiba kisoboka yeetonde olw'okugondera gundi constitution ya university guild n'okuresigninga resigninge atuukirize ekyabakalugire kye baagala batekewo wa NRM nga guild candidate. Nze omwana namwebaza kintu eki kulemera mu kalulu n'akawangula singa yakalemeramu ne batuwangula ate nali musanze ne ku faculty ne mukuba empi kwanza oyo mutabani wange naye yakalemeramu n'akakola ki n'akawangula naye singa yakalemeramu ne batuwangula twali badde bubi kati awo yafuuka independent yeegoba mu kibiina kyaffe Kiwagi yagenda tulina kuddamu kumukolako mikolo okuddamu mwaniriza mu NUP ng'akomawo kati bino byonna ebirala bibuhogera ebyo saagala kukkaanya nabyo tebirina makulu balabe ba gavumenti eyasooka opostinga ekifaananyi maama wange bamuyita Nakawuki wa FDC tayagalanga Kyagulanyi n'olunaku n'olutya n'olumu era buli lunaku mubuuza ni maama bino byokola okolera ani nze ne bagamba Sewanda ginyinza okuba saagala Kyagulanyi nyinza okuba saagala Besigye naye bwe mba naamugamba ekigambo mpima kino ekigambo bwe nkigamba Kyagulanyi nakyemalira afunamu kasita kyenjogera nakyemalira abanga agenda afunamu ne bwe ba 0.001% tokyogera Katonda wattu saagala kwongera ku nakyemalira yadde olunaku olumu yadde tikitiki emu yadde akantu akatono ennyo bwe katyo akati nniinya saasobola kwongera ku nakyemalira kale emboozi tetera kuba nkadde mwami Mayanja ate ekibi bwe nkunyumiza emboozi naawe onyumirwa n'esiku n'ennya ebigambo byaffe nga ffe abasajja abakulu twogere bye tulabyeko personal experience naye mwalaga amaanyi mu lubiri ku Sunday ewedde kubanga Katikkiro yagoba ebyobufuzi mu Mmengo twamulaga nti ffe ekizibu kyaffe si muntu ekizibu kyaffe kozi Kabaka bwakwawuliza ku buyinza bwe n'atuyita tujje totulagira biri contrary ku byaffe Katikkiro tugoba ebifaananyi obitugobyangani n'abayenali mbaleeta ebyabwe eriyo abaswalire okuleeta ebyabwe waliwo omulenzi ansanyusa ali ku TikTok bamuyita musiraamu ali muzungu muvubuka oyo mwagala nnyo 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 nga bw'okiwulira ayina gye yagenda mu kyalo n'asangayo akaana akato n'alya nako emmere ali muzungu lwe yalya n'akaana ako emmere nze nakaaba n'amaziga akaana ako nga bw'okalaba bwe kaali kenkana nze bwe ntyo bwe nali nenkana nga ndi mu P3 taata wange we baamuttira namulaba nga akatikka omukyere n'akagamba nti nekamuga nti akoma wano toyagala ndabe wamwe nti jjajja ajja kunkuba guweeke ku mugongo nekaweeka omukyere gwako ku mugongo nekagenda katwalire jjajja wako nga kabeera na jjajja wako neneeraba Senta Musewanda gine muto wange mawejja alidde ki nga tusula wa jjajja ffe Maliko Nyanzi Serwanga nga mama waffe yagenda abonaabonera ensi gye zimutwalira nga kitaffe baamutta n'akayamba nkatunuulidde
gye kavudde kati kasomera mu ssomero erisinga okuba eddungi. Leero yeekubisa ne Bobi Wine ekifaananyi ali muzungu. Namulabanga ng'omuvubuka ow'amampaati kwegamba ate gw'otayinza kugamba nti ajja kukka. Niwo olunaku lwe yasinkana Kyagulanyi. Nalaba omuvubuka omwetowaza atabangawo. N'akuba ekifaananyi ne Kyagulanyi n'agamba nti lino ekkubo lya musaalaba. Nja kulitambuza luwamu. N'atuuka n'ewa maama we ng'akivuze mu mmotoka. N'aggyayo ekifaananyi kye n'akiteekawo n'agamba nti maama omulabye ono ye mukulembeze. N'alaga Kalenzike nti omulabye ono okwagala tebakugula. Oyo ali muzungu ne bw'omuwa biliyoni ya ssente okwagala tayinza kuwa Museveni. Tasobola. Ali muzungu ne bw'omuwa biliyoni ya ssente okwagala kwayagala Kyagulanyi tayinza kuwa Museveni. Naye nga Kyagulanyi talina kye yali amuwadde. Kyagulanyi yanyenya bunyenya mukono naye. N'amugamba nti ali muzungu nsanyusa okkulaba. N'anyenyaako bunyenya mukono naye. Kati okwagala okutagula abantu bajja kwewooza nti ffe tujja kumalaga kuwaayo. Buli muntu aba n'ensonga ze, aba ne bwalaba. Kati Katikkiro okutandika okulagira abantu temuleete. Kati ali muzungu ng'ekifaananyi kya Kyagulanyi mu mmotoka ekiyinamu n'ekifo nga gw'omugamba nti ajja okudduka kabakaziraani aleke butakireeta nga yali mu kkubo lya musaalaba. Tayinza butakireeta. Ali muzungu ng'ali mu kkubo lya musaalaba alitambuza. Gwe n'omugamba nti oleeta ekifaananyi kya Kyagulanyi. Katikkiro yabadde alimba. Era Katikkiro omu atwesonyiwe. Katikkiro alina interests ze ng'omuntu. Naddala ng'okuyamba Nakyemalira ayongere tufutupolako ye nga bw'afuna ensimbi. Naye naffe ensimbi tuzaagala. Naffe ensimbi tuzaagala Mayanja. Naye si kye tukola. Ffe tulwanirira ki? Cause. Twagala kulaba nga Nakyemalira ava mu buki? Ate twagala okulaba Nakyemalira ng'ava mu buyinza mu mirembe. Mwami Museveni emyaka 4 gy'atufuze gimala. Ono mutabani wono eyeekubisa obusaluti oyo tumugamba nti ekiseera kye baliddeko kikola ki? Kimala. Batuviire. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege ebigambo bya Kanso Ssewandagi olunaku olwaleero byebyo bwatu babinyumizza era nga 2026 Nansana Municipality ensonga kweri awo ensonga ku kizigo kweri. So gamba bambuuza ebifaananyi. Ndi musajja asoma amateeka. Ate ndi nkoko njeru seramba lujja. Nja kuteeka ekifaananyi kyange ku ground nga mmaze kujja mpapula zange ku NUP ng'empadde kaadi Sentamu Ssewandagi gwe candidate waffe. Ebifaananyi biryoke birume. Bajja kubiraba. Amina. Nansana Municipality natandika okugivuganya mu 2008. Ndi muntu amanyiddwa. Seetaaga kumanyibwa. Ate byenkola byeyogerera. Gwe Mayanja wali omumanyi. Ye wanoonya bunoonyi. Noga ndi banange munyambe mpesi mu y'omusajja oyo. Nenjifuna bulungi. Ajja atuule wano. Nkuwa ssente okubeera wano. Tompa ate nange sikuwa. Kale twayenza tweyanzeege kati kwagaliza kaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja ku Mbozi mu UG mbadde ne Kanso Ssewandagi tulabagane.